Muwagizi waffe owa Nextmedia nsanyi nkubuuzaako nti osiibeeyo otya nno mu mawulire gaffe ge tukolako olwaleero bangi bafiiridde mu nnyanja Nalubaale tubireese comedian Bujingo adduukiriddwa Pastor Bugembe n'ekkanisa ye biibino kapakati alabiddwako mu kkanisa ewa Bugembe tobisubwa ate ye clever gye wamaze okikuba erugogo addukidde mu mukono biibino Honorable Ssegirinya mu ddwaliro gyali e Germany naye embeera si nnungi tubikuleetedde ng'enkola yaffe bulijjo nja kusaba olikinge okomentinge osharinge naawe omupya ku mukutu guno teweerabira okukomentinga ate ekisinga obukulu subscribinga obeerenga amawulire gaffe gakutukako buli kaseera tugatandise bwe tuti kitalo nnyonnyene ddala abantu baffe bangi batokomose mu nnyanja Nalubaale eryato bye babaddeko bwe lyerimbimudde mu nnyanja bwe lyevuunise mu nnyanja era nga bwe twogerera kati poliisi ekakasizza nti emirambo gy'abantu 30 egyakanyululwamu mu nnyanja so nga n'abalala bangi bakyakola okunoonyereza nga basuubiramu emirambo emirala mingi ddala kitalo nnyonnyene ddala abajjukira omwami ono ayogeranga Pastor Bugembe nga akola comedy omwami ono yafunamu obulwadde obwamukwata mu bitundu bye ebyekyama ng'era bwamuyisa bubi nnyo n'atuuka n'okuddukira mu kkanisa nti ndokose ndi bwe nti kakati ono comedian Pastor Bujingo yaddukidde ewa Pastor Bugembe era Pastor Bugembe n'ekkanisa ye ne bamudduukirira n'obukadde obusoba mu bubiri nga bwakweyambisa so nno nga n'endiga endala zaabadde zeeyama okumuwa omusaala gwa buli weeki musomba nalwala obulwadde bw'ensigo ez'ekisajja bwegenza ensambya ne banzijjako sente zebanzijjeko zonna zembadde nazo ndoza emitwalo nga 2 nebakola sikaani eno esembayo ne bansaba sente nyingi nonsawo namba olinamu obubiri awo negamba siina kati kagende mu kyaki bansabire ekyo nakyo kikwe efe nga ndongosolizo bansabira ekisookera ddala miliyoni 2 tugenda ziku nze nemwandisabujjange natwayo meka nga tetunasaba taata munaye katonda yakolese wano ne mukyalawo sebo ngenda kuwa miliyoni emwe era ngenda genda ne Bruno yagindeetere kati ssaawa zino nengenda kusaba katonda atuwa ekisa nja kusobola okufunira omwami eddagala erisooka litandikireko yodeni yokuba tugenda mufunira miliyoni 2 nze miliyoni yange egenda kutuuka wano kati naye buli weekend ajja kufuna ngayo emitwalo 10 mu big Kitalo okumala emyezi 6 kubanga ate musajja wa nnyonyi nze ndi wa nnyonyi nyange nze simunga nze sinyonyo sayisokono kunyawa wamugu maama yina magembe nakayi Florence tweyanziza nnyo tweyanziza thank you ofunye eddwaliro ofunye weekly income ofunye ne miliyoni emu kubira mukama engalo ez'amaanyi yongera okubira Pastor Bugembe engalo ez'amaanyi mulokole okyabulamu haleluya gamba nti olwaleero gamba nti leero kenzize wano ngenda tereera mu linnya erya Yesu kubira Pastor Bugembe engalo ez'amaanyi musajja mulungi yendabolo kiitange wagamba nti Bujingo toolekangayo nsaala yonna nga toosabidde bantu favor irresistible favor extraordinary favor there is a favor nsaba Pastor Bugembe katonda akuwangaze nanga amponye kiro kimu kya 10 kikubire mukama engalo ez'amaanyi kale weebale kapakati omuyimbi gwe mumanyi obulungi wano mu Kampala naye yaddukidde mu kkanisa n'agamba nti katonda tumusuuliridde nnyo era yayambadde bulungi mu ngoye ze n'anekanekana naye nga bakira yeetakula ng'agamba nti tamanyidde ngoye empanvu ezigenda mu kkanisa naye era
ekikulu yatuuseeyo wange alwawo nnyo simanyi bagwe mulundi n'ogusoose okujjako mu kyaki kapakat lwaki tetumukubira endulu ya kyaki kamone nga nsanyusa okulaba tumwanirize come on people let's welcome her how are you olwatuuse simanyi wentandikira naye mabegakaawo nakyalirako ati ne mukulu ogenda kufuna enkulu atini ne sharinga ne atini a lot of information twogeramu nga booluganda naŋŋamba oba tunoonye ku famire empya ofune wosobola ogendako n'okkakkana n'owuliriza teeka ekyansi janguko omukyaki tulabe tulamuko atininga yakwita mukyaki naŋŋamba tugende tulabe ati netumukubireko mungalo bana ati nisiko yaleeta ne Lydia Jasmine nani omulala anayindi gasatu agaseeko kapakati welcome. Thank you. How are you feeling being in church right now? Whoa. Endongo sofa endongo tukyalinawo kikumi owedde endongo yo tuli ku pulasi but I'm having fun gezaako okubakiyita batya I'm trying to be part of you people ddala kubeera member I want to try this emirundi kyakadde si wabiri. Welcome home. Thank you. So you can sit and enjoy the service. One more time, let's welcome her to church. ng'enkola yaffe kijja kujjukiza nti omupya ku mukutu guno subscribinga ate naawe omukadde tukusaba likinga video kano okawe mileage kabeerenga kasobola okufuna amawanga teweerabira okukomentinga teekamu komenti yo otubuulire kikyolowooza ku mawulire gaffe mu malala ge tulinawo Honorable Ssegirinya Mbi w'e Kawempe eyagenda mu ddwaliro e Germany gye buvuddeko emabegaawo bambi yeetaaga ssaala zammwe embeera ye si nnungi tewumya nakabululu yadde reports eziva mu ddwaliro e Germany ziraga nti embeera y'omwami ono eyongera kubeera ddala mbi jjukira gye buvuddeko katono nnaku nga bbiri emabega twakolera eggulire nga tukulaga nti abasawo bagamba nti omwami ono Ssegirinya Mbi ekibumba kyayonoonekera ddala era nga yeetaaga ekibumba kipya naye nga nakati bwe twogerera tannafunamu ssuubi tewaliyo ssuubi lyonna yakufuna kibumba kipya kale twongera okusabira muganda waffe munnayuganda munnaffe Ssegirinya Mbi omukyala Rema Namakula oba muyite mukyala Hamuza ng'eyaliko mukyala wa Eddie Kenzo agamba nti nedda Eddie Kenzo si mwami wange naye ate taata wa mwana wange Amaala tulina okukolagana era tulina okusanganamu ekitiibwa era nga musabira mu byonna byakola ne federation ya Kenzo bulijjo ngisabira ssaala njereere n'okusiiba Rema asiibirako Kenzo nga amusabira byonna byakola bimugendere bulungi. Newuunyiza mbadde zibizuubira mbadde manyi owekangende mpuliza ate nakinyagambe tugezeeko wakiŋŋaana but it is fun and I promise ngenda kubeera kapa kati zinengoyo tezikusiiye gwe kyoma mbadde modrop nga nnoonya costume muganda nakubidde Lydia nange ebiteeteeyi tebiriiwo onzo wayi kati ati nagamba kano kajja kukolera mukubaire nga tujjawo okusaaga mpereza ati ne muganya mbadde empale empanvu nnyingira This church is free. Ngamba ya konzo manyi ne ngamba olyo manyi kantekeke coat at least ne mechifuula extreme nenge nagula my dresses nga bina bitano abantu badde beebuza akakatebeko n'akafuula kakako kubadde otuddeko awo wange awo wakaka ati timutekeke entebe tugikuwaatire. No, I'm going to be coming through every time. I need some therapy. I'm not okay. I want to relax. I want to have some fun. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.